amapula for lunch yambala tugenda ku lunch oba bantuseeko batinga badenga bannamawulire nga bambuka nambuuza nengamba mani kyekyabala sinakolako nengamba isegulina okola exent naja nawe motoka yokuba naswa ngamba banabaye was busy. But I'm really so much happy. Ate mugana miki kino kyonkoledde kubanga lembadde mu industry. I've worked with different people. Bantu abali nnyonyi abakinkoledde. Ate this means so much. It is to me I take it as something, you know. I call it that brotherhood that we need in the industry. Yeah, not only as friends in Uganda bakwasaganya emirimu nate n'abantu betugwana abo kabe YouTuber kabani enkwatagana engeri tunokukwatagana mu Luganda olwo. That's I need so much. So whatever set jembadde mu Mickey behind it, you know what has been happening. So this is warming. This is Chituza. So I'm really so much happy. All in all, happy birthday, brother, and comes upon the Locket album. Amani nze kyansanyusiza nzani amwe TikToker abasinga nga bebampita bakubanze nyumirwa nnyo okumpita comedian because I create content as a son. Naye nzani gwe wakeera n'ogamba Mickey nina idea naye tebangawo ko mbadde njagala nkuweeyo oluyimba era ojjukirayo wankubira wali waati nenkugamba okubidde Mickey waini obanze nonagwe nawe teweesiriwa najangu tukole. So I rushed to you netukola oluyimba ate nga nsuubiza oluyimba lwakabi tugenda shootinga video naye nga nze era nkiddamu ngenda kiremerako nkugamba muganda wange birthday eno lwakuba temusanzeewo bantu egenda bba yakawungeezimu sawa nga 11 awo eggwenge emu lwansonga bya covid. Ensonga lwaki nkikoze muganda wange nkwebaza okusooka okumpa oluyimba kintu okirabanga ekya bulijjo nesi kya bulijjo. I mean you're a big artist whereby emyaka 3 emabega mbadde faaniwo zaani akolako naawe. So neŋŋamba Mickey wemba ninase esobola okuyita media nembalaga omukwano gwange gyoli muganda wange. Then I congratulate you upon the new album, the Locket album. Kijaba kyakabi desani bamanya ate nsanza ne baganda bange tulina fugo tugabanye mpola ganda wange akaaba naye temutta first December gabadde nnaku abantu balina HIV. So kunze nze oma nyabafans abamu abalina akawuka ekitegeera nate mubona mulimu n'abatalina nga that dates for sensitization oba ekitegeera it is giving out to inform that akawuka kengera abantu bekuume. So I couldn't celebrate my birthday amasanyu ngatege mbanje vunye n'amagulu nakwawo. So I was like naye munaye okeera nawulidde mbodduka Kenya kugikolera ngeze okulaba Mickey when instead of manager ngeze okamukagwanga always something very crucial. Omuziza lwaki twambukanga akashi eri mu wansi naye okugaa tusoke waggulu tunywe ku soda naye nga I'm really so much happy. Yeah, so guys alina ekibuuzo I'm really so much happy. osobola okiyisaawo omusajja asale keeki. No, I'm so much happy. Yeah, mugana wange Mickey nakyayogedde ekyo kya album naye ate mbadde kyasanyukira kyankoledde ekikula kyankoledde kubanga actually nakoledde keeki 2 eya alubamu ne birthday. So omusajja akuyayo kinsaze n'ebigambo. So ne but what I can say nya albamu yange empya bagita Locket albamu eno ina nyimba 2. So why does Omar decide can release a Locket album nyimba 2 ng'omwaka gugwako? Omanyi guno mwaka gutegutute bulungi amasinzi kwange nabo nabona bagezezaako kugamu gwatutte bulungi badde babatisa mu ngeri yabo. So finishing this year I never met the premiere parties and birthday parties until Okura and then nangamba no man nze ni muyimbi, let me celebrate with my people by giving them melodies. So nenkwata nyimba 2 best of nsoma nyimba 2 nengateka mu album. So kwantandika kunyimba my first album so it's now out. It's full of melodies and nyimba ziyigiriza nyimba